Tuli ku Uganda lifestyle muri mutya mwenna abatugoberera nze waswa Emmanuel mbabuzaako mu linnya la Yesu Kristo mwe bali kubeerayo mikono gyange mwenna abatandise okukola ebibuuzo abasenior 4 gwena ng'olina sister oba muganda oba muwalawo ng'ali mu senior 4 oba mukwano gwo mugambe nti Uganda lifestyle emuweeshingira success mu O level exams omanye ebibuuzo bino bizibu nange byansumbuwamuko naye yenna ababituuseeko tuba tubasabira babiyite bulungi nnyo era mwena tubaagaliza Uganda yonna abaana basoba mitwalo 7 be batudde ebibuuzo bino tubaagaliza buwanguzi okuva ku lifestyle ate musome mbere b'amaanyi mbere b'akabi mu bisobola mmanyi obakobo muli omu abutuuse eri munne abagambe mabaagaliza kakati Kenzo akyali still ku mitwe gyaffe tajja tuvaako paka maaso eyo tusuubira Kenzo ono ku live ye yalajanidde obusiraamu ne bannayuganda bonna n'akulembeza omukulu Omulangira Nakibinge namugamba taata vaayo nyamba ku musajja wo omuntu aseeko obeeko kyokolawo omusajja ndi bubi mwami Sheikh Muzaata omuntu aseeko mpulira ddala bubi nnyo Kenzo n'atugamba nti talina watatusiza Uganda talina watatunze lulimi Luganda buli kimu akikoze okupromoting Oluganda ng'ayita mu music we bw'abadde ayimba ne bitambulirako ng'ebyo Kenzo ono according to some of the speech binawuliddemukko if I'm to analyze some of his stories nganze Kenzo ekisooka ali frustrated ng'ovudde ne kubyakubanga bamutwalako omukyalo ekyo kimuluma ekyokubiri Kenzo awulira nga tasiimiddwa kimala somewhere psychological Kenzo ali tortured Kenzo ono awulira nga abantu bamunyumba bamuyisaamu amaaso alaba nga he deserves something much ekisingakaawo Kenzo awulira nga akoledde nnyo Uganda Kenzo awulira nga atadde tofali ddene nnyo ku music waffe Kenzo awulira nga tasiimiddwa yembera Brian White gy'ayitamu Brian White yakola buli kirungi kyasobola ne Uganda yamulema okukakasa bannayuganda bamulema okukakasa nti wakabi era mu bintu by'omu ku byasinga okulajanira Brian White mulamu we bannayuganda butamusiima kyekyamujja ne mawulire kati yadde Kenzo naye olw'okuba ayimbye n'awangula zi BET n'afuna zi Nickelodeon n'akubivula ebyawa n'ebyawa Kenzo awulira nga abanja bannayuganda something else awulira nga ayagala bamusiime ekyo kirowoozo kyayenganze emanji bawadde nganze because okusira ku bigambo byowulira nga ayogera akolima ntadde Uganda ku next level nkoze bwe nti ntambuza music nemuteeka wano nenkola kino which is very fine because naffe tusanyuka nga bannayuganda byatukoledde awanise flaga zaffe tuke Colombia Caracas mu Vienna okugenda Brazil okuyingira mu Europe yonna akikoze yonna bu America wonna Kenzo na watatuuse ayimba n'abasipaana ageze mu West Africa agikubi n'agyogoloza awulira nga tasiimiddwa ate this is a disease mbayimbi abasinga obungi abayimbi bagenda batugamba nti bawanika flaga zaffe tetuganye muziwanika naye mugendo gendebwera okuyimba mamuyimba sente zammwe zibageze babeera babawadde teziba zaffe secondly Museveni tabasindika ng'ogenda kuyimba we have other people abakoze ebyo ebintu ng'abana abadduka emisinde mu misinde babikoze bawangudde emidaali ate nga tebaliko na buyambi bwonna naye nga abagenda agenda flaga ya ggwanga ate nga ffe tumu flagging off bagenze nga tebana buyambi abadusimbala bano ba Kiprotiki bannakaayi ba Chiputegei tebaba na buyambi Uganda tebafaako bagenda nga bwe bali bwe batuukeyo ne bafuuka ekitalo ne badda n'emidaali naye tebaddanko ne batukolimira naye mwe abayimbi baffe mutufuukidde ekizibu by the way for that case muvano nga mugenzi okuyimba mugenzi kuyimba fine ekyo tukisiima naye mulekerawo tubanja nga abalina mwatuteresa that is what Kenzo is going through Kenzo awulira nga alina kyatubanja Kenzo awulira nga alina kyabanja bannayuganda kyesimanyi oba atubanja ki bangi bakoze ne be quiet bw'omanyi nti oyimbi for your good oyimbi for your family sente zo zifunye kula family yo which is very okay nafa bamutuliddeho nga bannamawulire n'abalala but ebyokubeera nga buli kaseera mutulaga nti you're holding Uganda's flag tekyakola nnyo makulu fine mukikoze tusiimye naye mulemeera okukolima kimbi bibiri nze nkute flaga ya Uganda abayimbi yenkola yamwe kimbi bibiri nyina flaga ya Uganda oyina flaga ya Uganda so what n'abala bazikutte there are many people bakute flaga zaffe mu sports batuwanise but tebavanga complaining okitegeera so abayimbi you feel you a special race abetaga some different treatment nebye mukola bigasamu of course biyamba mwe naffe bituyamba naye biyamba mu okusinga 9 ku 10 so buli kyofuna achievement gyofuna ng'oli gyoli eba yo ffe tufunye ku just kati teba ya muna Uganda teba yani
njagala omimba gani nani ku dollars zange nenzikomya ne Uganda naba nenzigamba ofanage no biba bibyo era bibeerako Kenzo awangudde omudaali tebeerako nti Uganda ewangudde omudaali no. So that is it. Kenzo lekera okubeera okukolimira abantu byotubanja bitono si bingi ako kebakusiimyeko kamala, so lekera okulooza nti Uganda ogibanja nnyo kijja ku frustrating nga tebakusiimye. Brian White yakola byakola nga yagala ensi emusiime teyamusiima n'abeera frustrated n'atuva nako era agamba ye Uganda tebagikakasa. So that is it. Naye nga alajjandde obusiraamu balajjandde bonna okulika Omulangira Nakibinge n'abasiraamu abalala ne bane Uganda abala mu buyambe ke musobola omuyamba akakkane yeetaaga kuliwa myona bagamba ali depressed ali psychological tortured ebintu byokubeera nga yeesibye ku mboozi nga tagivaako. There might be something wrong. So ba psychiatrist muveeyo muyimirirewo mulabe nga gye musobola okudaabuda road ono abeeko ng'ejjadda mu line ekitegeera mujja mulanga ali atagenderera ajja kugenderera mpola mpola nga bwadulaka bwe yamugambye. Nze Waswe Emmanuel.